Atenderezebwe nnyo liiso ddene ddunda Namugereka kiwa mirembe amawanga gonna gamusinzenga mu bwangire bwago ye nga bwe yagereka. Yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu. Bweza nnyo bweza ddala eri abantu b'ensi eno mwenna, abantu b'ensi Buganda, abantu b'ensi Uganda, amawanga ag'enjawulo, okubakubiriza okwagala ennono zammwe, obuwangwa bwammwe, okwagala ebyaffe eby'obujjajja. Njagala okwebaza abantu ssekinnoomu abeewaayo okukwasizaako abakulembeze mu buwangwa n'ennono. Njagala okwebaza buli yenna atoola n'awaayo n'omutima gumu ku nsonga z'ennono, kubanga obuwangwa ye nnyaffe. Njagala okwebaza abakulembeze ab'enjawulo beefube ennyo okulabika nti abantu bamanya obuwangwa bwabwe. Njagala okwebaza abagunjawo emikutu egy'enjawulo ku yintanenti egisomesa abantu obuwangwa bwabwe. Emikutu egy'enjawulo buli muntu ssekinnoomu amanyi nti asomesa obuwangwa n'ennono ku yintanenti kuno. Njagala okumwebaza nti omulimu gw'okola gwa ttendo. Njagala okwebaza abakulembeze waggulu mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono, oba gye twandiise tondasim faith, abakoze ennyo obutaweera okulabika nga abantu bamanyisibwa obuwangwa bwabwe n'ennono. Era njagala okubeebaza okukola obutaweera okulabika nga ennono etinta okusaasaanira amawanga gonna, ebitundu ebitulinaanye awamu ne mu ggwanga lyonna okutwaliza awamu. Njagala okwebaza omukulembeze w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, Jumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona, olw'omulimo n'amaloboozi ag'enjawulo ag'omugaso eri amatu g'abantu b'ensi. Njagala okwebaza abo bonna abeerekereza ne bawaayo ekyo kye balina, ab'omutima omugabi, ab'engalo engabi ezitaakalirenga okusobola okulabika nti ennono ebeerawo. Njagala okwebaza omukyala Kulannama eyawaayo ettaka eri obuwangwa n'ennono ng'atodde ku ebyo by'alina. Era njagala okumusabira obuwangaazi, awangaale alabe ne ku bazzukulu. Njagala okwebaza abantu wansi okuva ku byalo okutuukira ddala ku bantu ba waggulu mu bibuga abavaayo ne bamanya nti ennono nnungi. Njagala okwongera okukubiriza abantu okusala ensalo okukomawo eka nti obuwangwa ye nnyaffe. Njagala okwebaza abantu ssekinnoomu abeewaayo ne batuwa, nga nange kamwa kwogera mwendi Omulangira Jjuuko. Abantu ab'enjawulo bassekinnoomu abeewaayo ne batuwa olw'omulimo oba emirimo amatendo gye tukola, okutali bupande nti oba tusangibwa wano oba tusangibwa wali, wabula okwewaayo okusomesa ensi mu ngeri y'obwannakyewa. Abantu ab'enjawulo abeewaayo ne batuwa, ssekinnoomu ab'engalo engabi teziikalirenga. Njagala okwebaza oyo yenna yali atudde ekikye n'akiwaayo eri enteekateeka zonna eziri mu buwangwa n'ennono oba mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono waggulu. Batera okuba
n'ebyetaago mu nsinza y'obuwangwa n'ennono, ebyetaago ebyenjawulo okusobola okufuna obusobozi mu nteekateeka zonna okubunyisa enjiri ekwatagana ku nnono. Abantu abewaayo ne bawagira enteekateeka eyo tubeebaza. Njagala okwebaza abatandikawo ekirowoozo eky'okuzimba amasinzizo mu bitundu ebyenjawulo oba ne mu Kampala wakati ewali essinzizo eritinta era nga eriteekebwateekebwa nti omwana n'omuzzukulu ow'ensi eno alikuŋŋaaniranga awo walisabiranga, eribeera lutikko ey'obuwangwa n'ennono mu Uganda yonna, mu Kampala. Njagala okwebaza abatandika ekirowoozo ekyo era ne nkubiriza abantu okuwagira ne si kuwagira okulabika nga enteekateeka zonna nga bwe ziteekebwateekebwa ziyimirirawo, era n'okwongera okukubiriza abakulembeze b'obuwangwa n'ennono okusobola okuteeka mu nkola byonna ebiba bisaliddwawo okuteekebwateekebwa. N'olwekyo twetaaga okwewagira ffe ffennyini. Omuddugavu wagira muddugavu munno, oli waba nga kyakola kya mugaso awagirwe. Tuwagirwe ffenna abewaayo okusomesa obuwangwa n'ennono. Emikutu egy'enjawulo ku zi-intaneti, Facebook, emikutu egy'enjawulo ku WhatsApp, YouTube n'emikutu emirala. Buli yenna afuna ekyokuyigirako n'owulira nga kikukutteko, osaanidde okudduukiriranga oyo yenna aba atudde mu buwangwa n'ennono okusobola okubeerawo, kubanga enzikiriza y'obuwangwa n'ennono yeetaaga emirandira, kubanga yali yasaanawo, yali yasigala mu nkukutu, era mu nkukutu abakulembeze b'obuwangwa n'ennono balwanye nnyo okulabika nga bagijja mu nkukutu okugizza ku luguudo. N'olwekyo olutalo terubadde lwangu. Oyinza okusanga enteekateeka zonna oluusi nga zijjuddemu okulwanyisibwa, n'olwekyo n'osanga nga bo abakutte omumuli balina kugenda mu maaso. Ayi liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe, era nga tukusaba ku maviivi okutukwatirako n'okutukwasizaako, kubanga ffe tetulina maanyi okusobola okuzzaawo ennono eyali yasaanawo. Enzikiriza yaffe bajjajjaffe gye baayitirangamu okukumanya liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe. Abaana n'abazzukulu basobole okusangawo ekyo, basangewo omukululo enkya bwe tuliba tuvuddewo. Twongera okusaba n'okusabira obukulembeze buggumire ate bunywerere ddala, era abakulembeze abatudde mu nnono mu bibiina ebyenjawulo mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono okwesibira ddala okunywera, okulabika nga enzikiriza eggumira. Nkubiriza abantu bonna ssekinnoomu okuwagira enteekateeka zonna okusobola okugenda mu maaso. N'ensaba abantu bonna okubeera obumu, n'ensaba okusimba mu mugongo gw'abakulembeze waggulu, okubawagira okusobola okunyweza ekyo ekyatandikibwa kisobole okugenda mu maaso. Era n'ensaba abantu mwenna ab'omwoyo omulungi okubeera ng'abawagizi, ate n'ensaba okusiimanga abaliko kye bakoze, okubeebazanga, obutalindanga kubasiimira ku ntaana oluusi nga baziikibwa,
abantu abaliko kye bakoze mu bulamu, abantu abaliko kaweefube gwe baliko mu bulamu, okubasiimanga nga bakyali balamu, oluusi obutaboogerako birungi byerere ku ntaana, wabula ebirungi bibyogerweko nga bakyassa. Era ne nsaba abo bonna ab'omwoyo omubi okulokoka mu mitima, okwagaliza n'okwagala, embeera embi ey'effujjo, ey'empisa embi, ey'okwagala okusaanyaawo ebyaffe eve mu mitima gy'abantu ab'enjawulo, oluusi abataagala nno kugenda mu maaso. Okuviira ddala wansi nkubiriza bonna abatudde mu nkola ey'omusawo w'ekinnansi okubeera obumu, okukwataganiranga awamu, okusobola okutwala omumuli guno mu maaso, buli omu obutabeera ku lulwe, wabula okuvaayo okubeera omuntu omu, ate okusobola okufuula ekintu ekyawamu. Era enkola eya tuli bumu esobole okusaasaanira wonna mu batudde mu buwangwa n'ennono. Oba oli musawo wa kinnansi, obuteesuulirayo gwa naggamba, okubeera obumu n'okwekwatirako, okusaba abakulembeze, ensinza y'obuwangwa n'ennono okugiteera ddala ku maapu ebunyisibwe mu nsi, era abatudde mu buwangwa n'ennono okulowoozebwako nga abatudde wansi ku byalo, okugeza abasawo b'ekinnansi, nabo okumanyibwa nti basawo era bajjanjaba era bavumula, era bayingizibwe mu nkola nga bw'olaba Mulago, nga bw'olaba kiriniki, nga bw'olaba amalwaliro ag'enjawulo, era nga ne babeera bafunye buzibu oba omuntu afiiridde ew'omusawo gundi aleme kukwatibwa nga bukwatibwa kusibwa, balowoozebweko ng'abasawo abajjanjaba abalala, okugeza amalwaliro ag'ekizungu, era bayingizibwe mu nkola ey'omusawo omuvumuzi oba omunozi w'eddagala, oba asobola okuyamba omulala ng'adaaga. Kale nno tubasabira liiso ddene Ddunda Namugereka okubakwatirako okufuna eddoboozi abatudde mu nkola ey'ekisawo n'abatudde mu nkola ez'embiri, okugeza ng'embiri mwe tutudde, awamu n'abasawo b'ekinnansi, na bonna abatudde mu nkola ey'obuwangwa n'ennono okuba n'eddoboozi, era abakulembeze bonna batambulirenga wamu, obuteeryamu nkwe, okubeera b'omwoyo ogumu, buli omu ssekinnoomu, okuwuliziganyanga n'omulala. Abantu mwenna bavaayo okukwasizaako abantu ab'enjawulo abeewaayo okusomesa abaana n'abazzukulu obuwangwa bwabwe. Mujja kusigala nga mwebazibwanga abantu abasobola okutegeera ekyo kye mukola, kuba si kyangu n'akamu ng'omulala bw'ayinza okukirowooza. N'olwekyo okwerwanyisa kwandivuddewo, empisa embi zandivuddewo,
ate n'okweyagaliza kwandivuddewo. Ne tutambulira mu nkola ey'okwagaliza omulala, ne tutambulira mu nkola ey'okuyambagana ate n'okwewagira. Obuteeyawulayawula, okubeera obumu, okukolera awamu, okuwuliziganya lye kkubo erisobola okunyweza ekyo. Byonna bye tulwanirira tujja kubituukako. Eby'okubeera abagazi era abanene, enzikiriza eno ebeera engazi. Enzikiriza y'obuwangwa n'ennono waggulu eri abakulembeze gye twandiyise tondasim faith, tugiwagire, tugikwatireko nga tuyita mu bakulembeze abakulembera enzikiriza eyo. So tetubalwanyisa kubaggyawo. Oyo yenna eyeewaayo n'awaayo ku lw'enzikiriza eyo tumusiimenga busiimi, wabula obutamuwerekerezanga bigambo oluusi bimunafuya mutima. N'olwekyo abantu b'ensi mwenna bamanyi nga muzaalwa, mulina ewammwe, mulina obujjajjammwe, tuleme kwewugguusa bwewugguusa, naddala abasomyeko. Ebitongole eby'enjawulo gamba nga amakooti oba poliisi ez'enjawulo oba ebitongole ebisinga obungi ebikuuma ddembe, oli asobola okutwalayo ensonga ekwatagana ku buwangwa n'ennono. Oluusi oyinza okusanga ng'atudde mu kifo ekyo mulokole, oluusi oyinza omusanga musiraamu. Obutaba na ddoboozi, obutawulirwa kigambo kikulu nnyo. Kale ntusaanye okubeera omuganda, okusobola okuwulirwa ate n'okutunulanga mu nsonga z'abo abatudde mu buwangwa n'ennono nti nabo bantu era beetaaga okulowoozebwako. Era ensonga z'obuwangwa n'ennono tezaatandise eggulo, zaaliwo okuviira ddala ensi eno gy'evudde, ensi Buganda oba ensi Uganda, kutwalize wamu ensi yonna. Ensonga z'obuwangwa n'ennono zaaliwo, tezaatandise eggulo. N'olwekyo zeetaaga okuba n'amaanyi, zeetaaga okuwulirwa, zeetaaga okuba n'eddoboozi eri abo abatudde mu nsonga zino. Okulwanira ddala olutalo okuluwangula musaanidde okuba obumu, okukwasiza awamu buli ali gy'ali, okukifuula ekibiina eky'enkola emu. Abatudde mu bukulembeze bw'ebibiina eby'enjawulo ebikulembera abasawo ab'ekinnansi, buli omu yandiddidde ebyokulwanyisa n'abiteeka wansi, ne tusimba mu mugongo gumu. Wabula obutalwanirira oba obutalwanyisa batudde mu bukulembeze obwo waggulu. N'olwekyo njagala okwongera okwebaza omusajja omukulu Jjumba Lubowa aligaweesa Ssaabakabona awamu ne bakabona bonna, bannabbona bakola nabo emirimu gye, ate n'okwebaza omukyala eyavaayo okulabika nti akulaakulanya obuwangwa n'ennono, omukyala kulannama nti tajjanga okwo. N'olwekyo bandibadde kyakulabirako eri abantu bonna. Efitina n'enge n'obukyayi ne bidda ku bbali, n'okubalwanyisa ne birekebwa. Abantu bonna ne bafuuka ba Luganda, kubanga oyinza okusanga kye bakulaakulanya omuntu enkyafa, ababikulaakulanya n'ababiteekamu obudde n'okwewaayo ennyo, ojja kusanga ng'enkya tebaliiwo, kubanga omuntu alinga muddo. Ensi tugiriko nga kkubo, nti kkubo ku nsi tuli bayise mu nsi muno.
olwaleero weetuli enkya tetuliiwo. N'olwekyo tuleme kwerwanyisa ng'enkya abataave mu nsi. N'abo be tulwanyisa si baakubeererawo ddala, nabo enkya ojja kusanga nga baaseerera baavaawo. N'olwekyo ekiriwo kye tuba tukkiriza, ekiriwo kye tuba tuwagira, ekiriwo tukisimbe mu mugongo. Oyinza okulwanirira ekyo oli kyalimu, naye ng'okukituusa we kituuse nga tebibadde byangu. Abantu abasinga tuleme kwagala byamangu, tuleme kwagala bya ku mukeeka, wabula tulowooze ebimu gye biba bivudde. Naffe ffenna wansi mu buyinza mwe tutudde, oluusi abatusekeeterera bandirowoozezza nnyo gye tuvudde. Oluusi omuntu omulaba ku luguudo w'aba atuuse, gy'aba avudde wansi oluusi aba ayise mu maggwa. N'olwekyo okutwagala n'okwagala abakulembeze nga ffenna tuli mirandira wansi, tusobole okuggumiza enkola ey'okusomesa abantu obuwangwa n'ennono. N'olwekyo tubeebaza abantu b'ensi, tubeebaza abaagala obuwangwa bwammwe, tubeebaza mwenna abafuddeyo ennyo okulabika nti obuwangwa buddawo, era ne twongera okukubiriza muteekemu nnyo amaanyi abalina omutima omugabi, muteekemu nnyo obwagazi eri obuwangwa bwammwe, mubusoosowaze, ate n'ababadde tebafaayo bafeeyo, n'ababadde tebaagala nnono zaabwe zibasomesebwe zisobole okubanyikira mu mitima. N'olwekyo tusaba abakulembeze waggulu nabo okwongerera ddala amaanyi. Ebigambo ne fitina n'enge n'entalo ezitudde mu balwanyisa bannaabwe nga balaba batuuse oluusi ku lyengedde, ebyo tebyandifuuse bikulu, wabula omuntu yandisigadde akolera Katonda. Eri obukulembeze bwonna ebibiina eby'enjawulo ebitudde mu nsi, enkola ez'Obwakabaka emmengo, bonna okubeera abagumu mu ekyo kye bakola. Abangi baba balaba ky'okola, abatono babeera nga abatakiraba. Abangi babeera basiima ky'okola, abatono basobola okukulowoozesa nti ky'okola tekisiimibwa. N'olwekyo twagala okukubiriza bonna abatudde mu buwangwa n'ennono okuviira ddala waggulu mu Bwakabaka bwa Buganda, entebe eyongere okuggumira n'okunywera, era nga bwe bakwasaganya emirimu okuviira ddala ku baami wansi ab'amagombolola okutuukira ddala ku Katikkiro, okukola nga tebaggwamu maanyi, okwongera kaweefube. Ettuntundu ly'abangi lyo liba liraba, ab'olubatu baba tebabiraba. Obukulembeze bwonna obukulembera enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, tondasim faith, okugenda mu maaso n'ekyo kye muliko, ettundutundu ly'abangi liraba, abantu ab'olubatu balaba ebikolebwa majaani. Abantu ab'olubatu basobola okukulowoozesa n'okkulumya omutima nti oba oli awo ensi yonna yankyawa, naye ojja kusanga nga obulimba bwetooloola emirundi 7 ng'amazima gakyayambala ngatto. N'olwekyo okwongera okubeera abagumu, obugumiikiriza n'okulwana olutalo okulabika nga terudda mabega, okusinziira omuntu ng'asinzidde abakulembeze waggulu. N'olwekyo ab'owansi eno egyandibadde emirandira basobole okubeera nti nabo bakoppa enkola eyo. Abantu mwenna musaanidde okudda eka, abantu mwenna musaanidde okumanya obuwangwa bwammwe,
abantu mwenna kye mulina okumanya nti ebiriwo byonna twakoppa bikoppe, ebitaali byaffe ebitaali mu nnono zaffe tusaanidde okubivaako n'okubyeyambula. Tudde eka tumanye ennono kyegamba. Bwe bakugamba nti yambala bulungi engoye empanvu oba gomesi oba ekkanzu oba ekiteteeyi nga kiwanvu, kkiriza. Bwe bagamba nti toyambala nkunamyo, kkiriza. Bwe bagamba nti teweeyisa bw'oti, kkiriza. Tusobole okuzzaawo obuwangwa bwaffe ne Buganda waggulu esobole okunywera. Ebiyuuya emitima n'ebirowoozo n'ebiyuuya entebe mwe tutudde oba abakulembeze mwe batudde bingi, naye akulwanyisa abamulabewo. Omuntu yenna avaayo okulwanyisa ennono n'abazituddemu abamulabe era aba yeetaaga okukyayibwa. Abantu abeewaayo si kinnoomu okusomesa abantu ab'enjawulo. Mwebazibwa bya nsusso. Oba oli awo emyaka bwe ginaagenda gyekulungulula, abantu bayinza okudda mu butereevu bwabwe nga bajjajjaffe bwe bwalimu. Twabuzaabuzibwa nnyo okusobola okukyawa ebyaffe. Baatulowoozesanga nti ebyaffe ye sitaani, ate si kutulowoozesanga luli, wabula nakati bakyatulowoozesa nti ebyaffe ye sitaani. N'olwekyo tujja kufuuka emmomboze nga tubikutte bukusu nti ebyaffe ye sitaani. Enkya twandifuuka emmomboze, kubanga ffenna bwe tunaasuula ennono ojja kusanga enkya nga tufuuse ababundabunda. Era ojja kusanga nga wano tetusobola kubeera na ttaka ddene liriko wasinzibwa oba wafukaamirwa. Ojja kusanga ensozi nga ziweddewo, emigga bagizibye, enzizi bazizibye, buli ava eri yagulawo n'azimba. Ensozi ezaabangako embuga ez'enjawulo oba ebyoto eby'enjawulo ojja kusanga nga bazizimbyemu abagagga. N'olwekyo omuntu wa wansi ayinza okukaaba gye bujja. Omuntu ayinza okunoonya nga waafukamira nga talabawo. N'olwekyo bwe muwulira omulanga nti waliwo enteekateeka ez'okuzimba essinzizo, lutikko nga ya buwangwa na nnono, buli omu yandibadde yeefulubenda nnyo n'ekyo ky'alina mu kiwato oba mu nsawo, n'aggyayo ekyo ky'alaba ekinene n'omutima gwe n'omwoyo gwe nti awaayo eri ebyo ebyaffe ebitukwatako. Bakubiriza okuwagira, bakubiriza okugaba, bakubiriza okuyambako, bakubiriza okwenyigira mu kaweefube yenna, ate mbakubiriza okubeera obumu, ate mbakubiriza okwagala abakulembeze, obutabalwanyisa bulwanyisa kugwa, kubanga ewali ekiteredde wabeerawo okukirwanyisa, ate wabeera ekigaanye wabeerawo enseko. N'olwekyo bw'onoonya ekigendererwa mu nsi eky'abantu ab'enjawulo ne kikubula, ewali ekiteredde balwanyisa kigwe, ewali ekitateredde wabeerawo enseko. N'olwekyo omukulembeze nkukubiriza ki? Omukulembeze n'abakulembeze b'obeera otula nabo ku mwaliriro oba ku mmeeza emu okukola obukozi ekyo ekitwala ensonga ssemasonga mu maaso ezikwatagana ku nnono nga teweesigamye ku bantu. Kubanga omuntu alina amatu abiri, kutu okumu kunaawulirizanga ebyamakulu, okutu okulala ne kuwuliriza ebigambo by'ensi, oluusi ebijweteke. Abantu abasinga oyinza okusanga nga babalanga bwereere, temubiwulira bulijjo ne mu mmengo, naye oli yeefumiitiriza naga ono omukulembeze akola, naye ng'ate abantu ab'olubatu babunyisa nnyo enjiri ti ono talina byakola, ono muyaaye, ono mubbi, ono mufere. Okitegedde? N'olwekyo abantu abasinga bayita mu mbeera eyo, twongera okubagumya n'okubasabira Liisodde n'Eddunda Namugereka okubakwatirako, okukwatira ku buli muntu ssekinnoomu yeewaayo n'asomesa ku nnono abantu basobole okuzimanya. Emikutu egy'enjawulo mwenna tubeebaza, abantu abagabi tubeebaza, buli avaayo n'awaayo obudde n'asomesa n'awaayo ekigambo ne bwe kiba kimu
eri emikutu egy'enjawulo tubeebaza temujjanga okwo era mugendere ddala n'enkola eyo ate n'okuwagira abakulembeze waggulu abo abeewaayo n'olaba nga balafuubana kulabika nti ennono eggumira. N'olwekyo tubawagire era tubabeererengawo mu kaseera konna, ate okubeera ab'omukwano, okubeera ekimu, okukkiririza mu byaffe ebyali byazzibwa emmanju bikomewo ku luguudo, naffe tubeereko ne Lutikko mu Kampala wakati n'ebitundu ebirala ebirinaanyeewo. Tugule nga twejja ffekka olwoya, tugule amataka ag'enjawulo, twesondenga ensimbi, tugule ebifo birambibwe ti kino kya buwangwa na nnono era kifukamirwamu mwana n'omuzzukulu. Ebifo eby'enjawulo mu nsi Uganda, mu nsi Buganda, naffe tugule ku ttaka eggazi, tulekeraawo okufa obumbula, okubeera ng'emmomboze mu nsi yaffe. Enkya tuyinza okufuuka nga ba Red Indians, okubeera nti mu nsi yaabwe baasanga obuzibu obwo. N'olwekyo ensonga zonna tuyina okuzimanya nga bukyali, okusobola okwegaziya ffekka na ffekka. N'olwekyo bakabona bannabbona, Ssaabakabona waggulu Jjumba Lubowa Ligaweesa awamu ne Kulannama, omumuli gwe mukutte si mubi era eddoboozi eri abantu si bbi. N'olwekyo erinnya ndoza tunaakuyitanga lya Semmuli, so nga erinnya eryo teryatandise eggulo. Bakuwagire, bakukwatireko, eweetaaga okulya bakuwe olye, na bonna abatudde mu bitundutundu eby'okuyambako abalala, eweetaaga okulya mubawe balye, mutuwe tulye, eweetaaga amata mugaweeyo baganywe, kubanga bakola bya ttendo. Omumuli okumulisa ensi eno si kyangu. Okusikiriza abantu ababadde tebamanyi nti obuwangwa bulungi n'obalaga nti obuwangwa bulungi, mwattu tebuliimu ttabbu, si kyangu. Okusika emitima gy'abantu okubalowoozesa nti abatudde mu buwangwa tebaba balogo, babeera bantu ng'abalala era nzikiriza ng'endala, si kyangu. Kubanga emigigi gino gimanyi nti bw'osanga atudde mu buwangwa n'ennono aba mulogo, okitegedde aba mubi, aba mukyamu, kubanga oyo ye sitaani. N'olwekyo mwongere okukubiriza abantu n'okubaagazisa ennono zaabwe, ate n'ennono okuzifuula eziri ku maapu mu Uganda yonna, okubeera n'eddoboozi, obuyambi nga butuukira ddala ku musawo w'ekinnansi wansi, nti omulwadde ne waba afiiridde mu ssabo era omusawo yayisibwe nga kilinikisi bwe ziyisibwa oba amalwaliro ag'enjawulo bwe bagayisa, nti yamujjanjabye n'alema n'afa. N'olwekyo omulwadde aleme kufiiranga wa musawo wa kinnansi ate nga yazze kuyambibwa era abadde amujjanjaba, ate ebitongole bijje bikwate mukwate ebikuuma ddembe. N'olwekyo balwanirirwe ku nsonga y'eddoboozi, balwanirirwe ku nsonga y'okubalaba nti bali mu paati of okujjanjaba abantu ab'ensi eri oyo abaddukiddeyo n'afunirayo obuzibu oba n'afa, okusobola okulondoola ng'ensonga ezo mu butereevu bwazo, wabula obutawa matukanga eri oluusi kukwata musawo oyo singa omuntu aba afiiridde ewuwe. N'olwekyo beetaaga eddoboozi, beetaaga okukwatirako, beetaaga okuwolerezebwa. Enzikiriza eno yandibadde nzigumivu nnyo, amatabi ag'enjawulo ng'eyina n'abawolereza baayo, gamba nga balooya abasobola okukwatirako ku abo ababeera basanze obuzibu. Weewaawo abakuume Liisodde n'Eddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.